vibe yongeramu. Yoweri Kaguta Museveni nga yakwatidde NRM bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga akyatalaga ebbendobendo lya busoga ng'awenja obuwagizi okuddamu okumulonda mu nteekateeka gye yatandika sabbiiti ewedde. Olwaleero Museveni asibye mu disitulikiti y'e Bugweri ne Namutumba. Abakulembeze mu kitundu kino balaze obwennyamivu olw'ekibululu ekyeyolekera mu byalo ebimu mu disitulikiti eno olw'ebbula ly'amasannyalaze. Agasinga gakoba makutu egoloza ery'Igombe ery'Ibulanku Namalemba Buyanga gakali kufuna amasannyalaze. Ebbendobendo lya busoga lyerimu kulisingamu abaana abafuna embuto nga tebanneetuuka kati bano baagala bateerebwewo ettendekero ly'ebyemikono lye bagamba nti lyakuyambako mu kukendeeza ebbula ly'emirimu naddala eri abawala abawanduka mu masomero olw'okufuna embuto. Abaana bangi abali awo abali kwetaaga technical education bakusaba technical institute tufunire eitaka sobola okufuna industrial park abantu basobole okufuna emirimu. Abakulembeze mu busoga nga bakulembeddwamu Omumyuka wa Ssaabaminisita asooka Rebecca Alitwala Kadaga basabye disitulikiti y'e Bugweri ekutulwemu essaza eddala kubanga erimu essaza limu lyokka. Ayi mu bintu ebansaba bankoba nti baweze bangi ino bali kwetaaga ku constituency ey'okubiri ekyo ndikikulekera. Oluvannyuma lw'enkolagana y'ekibiina ki NRM ne Kadaga okulabika ng'essereba olw'ebyo ebyatuukawo ng'asulwa ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe wa NRM omukyala, Kadaga akunze abantu mu busoga okuwagira NRM. Akabanga nga tuteesa ndi president ebintu byetukwenda tukolere, so ndi kubasaba nti tambulira alala bwe munalonda nabako bakulule naide busesagale nti bairenge n'omukise ali nga tali kutuusa mawulire bulungi, so mulonde omuntu mulonde abantu abatuusa mawulire gaimu gonagona aye nga zaniza oludegere okubanda ensonga daimwe mu NRM, so ndi kubasaba kakaire eno waimwe mumulonde n'abantu ba NRM. Moses Kigongo nga yamyuka ssentebe wa NRM asooka akalaatidde abakulembeze ba NRM okwewala enjawukana naddala ezaaleetebwa mu kamyufu akaaliwo gye buvuddeko wabula essira baliteeke ku ky'okusagulira NRM obuwagizi. Tiwali kiyinza kukolwa nga tiwaliwo mirembe, n'olwekyo bakubira omulaaga enjawukana zaffe entonotono eziri pasono tuziteeke wabbali tumale okulwana olutalo olw'okuwa movement akalulu. Mukiwulidde bulungi? Tulwana olutalo nga ffenna tuli wamu tusobole okufuna obululu bungi, bino ebirala tunaabiddako edda nga tumaze okuwangula. Mukiwulidde? N'olwekyo ba leaders, especially the leaders here in Bugweri, mubeere bumu, muyundayitinge. Bwe tubeera awamu tujja kuwangula ate buli omuntu ajja kuba bulungi. Mu kwogera kwe President Museveni asoose kujjukiza ebimu ku ebyo byasobodde okukolera abantu b'eno okuva NRM lwe yakwata obuyinza. Got 84%. Many of the villages have piped safe water. Asuubizza okwongera okutumbula ebyobulamu ng'asumusa eddwaliro okulifuula eddwaliro eddene. Upgrade Idudi Health Center 2, Health Center 3 in Idudi Town Council. Upgrade Busesa Health Center 4 to a general hospital. Upgrade Nsare Health Center 2, Health Center 3 in Ibulankulu. Alagidde enguudo ezikyalimu ebinnya okukolebwa bunnambiro. I've noted that your district does not have enough road equipment. We are going to sort that one out. We are going to make sure that it has got enough. The reason why I bought a lot of equipment from Japan, I wanted each district to have their own road equipment so that they don't have any rekwaso why they are not working on their roads. Olunaku lw'enkya Museveni wakubeera mu bitundu by'e Buyente ne Kaliro ng'awenja akalulu. Tukuba omuzira abagweri.